okubeerawo kuno kwakoze ate ne twebaza Bishop Elect Party okukkiriza okuvunaanyizibwa buno. Okulondebwa kuno kulangiriddwa olwaleero e Roma ku ssaawa zino zennyini ze tuliko 29 ku ssaawa 6 ez'eri 7 ez'eno. Lucio ayozaayoza Bishop Petro, ayozaayoza saserdoti bannaddiini n'abakristu mwenna ab'essaza lino Kiyinda Mityana olw'okulondebwa kw'omukuffe owa essaza erya Kiyinda Mityana okubeera omupisikopi omuggya owa Kasana luweero. Tumwegaliza n'atumwegaliza birungi bye. Amina. Kakasa bangi omumanyi ojjako okulaba obudde awalala naye era ng'enkola bweri kirungi okumanyiza abantu omwepisikopi omuggya wa Kasana luweero y'ani. Ye Monsignor Lawrence Mukasa yazaalibwa nga 14/1957 e Nabwiri Mwera Pali. Mu ssaza lino erya Kiyinda Mityana emisomo gye primary egisookera mu Kakindu primary school n'agenda Eswangire preparatory seminary, wuuyo Ekisubi minor seminary, n'akola emisomo gya filozofiya e Nakikondo, n'akola emisomo gya teologiya mu seminari enkulu ey'Ekaba, n'akola emisomo mu byafaayo bya Eklezia n'ebyeddiini spirituality mu Pontifical Gregorian University e Roma kuva mu 1909 kutuuka mu 1992. Yafuna obusaseredoti nga 24 Juni 1984 nga bumuweebwa wano e Kiyinda.